kitaawe yaviirayo mu kikooyi. Nambalirwa yali talabangako kitaawe nga yeesibye ekikooyi. Kale yeekanga nnyo n'atunula wansi. Kitaawe kwe kumuboggolera nti olwo otunula wansi tukole tutya? Nkutende buwombeefu. Olwaleero munnange ojja kundaba akanvaamu. Nambalirwa bwe yabbulula amaaso bw'ati n'alaba obwenkwawa bwa kitaawe obwali butandise n'okumera envi. Kino nno kyamusonyiwaza era yazza amaaso ge wansi. Omukulu kino teyakisiima bulungi era teyava muviira mu luyi n'alumuwa matula mu mpulukutu bekkapa. Okumanya ng'oluyi lwali tonziriranga ne maama we lwamukankanya ebyenda era n'ayunguka n'amaziga. Mweyogereze yali agenda okwongera nate okukuba omuwala amumaliremu ddala obusobi obwo. Mukyala we kyava ajja ng'azuuma ng'enjuki n'amugamba nti, musajja wattu vva ku mwana wange, tomanyi bulumi bwabisa. Nambalirwa si yasoose okusobya era si yasembyeyo. Ate oteekwa okumanya nti omwana ono nga bw'atuuse wano tokyateekwa na kumukubako. Ye okubawa maama wange ono nga bw'afaanana. Mweyogereze yalaba olutalo ssematalo lubindabinda ko ye wano wafiira muloge. Okugenda okukkakkana ng'ali wa mutongole. Bwe babigaayagaayamu nga saaba waali ne bateesa mpozi okugenda kukwata mulenzi. Paulo yali asomesa ddiini mu siniya 4 bwe bajjira okumukwata. Era yali ku lunyiriri olwo olw'amalaaya. Bayibuli bwegamba oli Abayudaaya gwe baawaabira ewa Yesu amala agambe nti atasobyangako amukuba amayinja. Omusigire ne mweyogereze tebaayita na wa mukulu wa ssomero. Era omusigire n'amulagira okufulumako wabweru. Paulo yali akyabiyita byamannyo bwenu ko omusigire nti ssebo ffe tetuzze wano ku byakuzannya. Ate Paulo munnange amutemyako yali ayagala wambazzi ng'afuluma. Paulo yabatwala eka naye bwe yabawa obutebe baasooka kugaana okutuula. Awo Paulo we yabategeerera nti obudde bwali bukaaye. Ebintu okugenda okuggwa nga Paulo bamukozesezza akalagaano era ng'akkiriza nti ye nannyini lubuto. Ate ng'akkiriza n'okuliwa siringisi 10,000 ez'obuliwo, okwo nno nga kwogase n'obuvunaanyizibwa obw'okujjanjaba mukazi we era n'omwana ng'abadde azaalibbwa. Ate ng'omuwala amaze okuyonsa, Paulo era baamuwaliriza okumuweerera alyoke addemu okusoma. Era ng'amaze okusoma amuwase. Bino byonna Paulo yabikkiriza. Naye munnange baalugera dda nti tegumanya nnyumba mbi, kubanga Paulo yali talina gy'ayinza kwewola ssente ezo zonna. Kale omukulu w'essomero yamuwolayo 10 lwokka era kwe yawoleza. Ko mweyogereze nti kale akazu kali abaana alyo taba muti, leeta ezo ate ogende opakase. Era bwe gwali munnange okutuusa omutango gwonna lwe yagumalayo. Wabula aba yakagumalayo bw'ati Nambalirwa n'azaala. Omwana yazaala mulenzi, kyokka omwana yabafaako nga wa myezi 3. Nga Paulo ne banne bakyetaasa oba nga bakyateesa ku by'okuziika, ate omukyala omwe yali atudde ku lusebenju kwe kufukamira n'abuuza ab'omu nju nti, kibi nnyo omwana wa Paulo afudde, tugenze mu kaseera ka kuziika. Afudde wa myezi 3, gwatuyanidde gwakoleredde ebyo byonna, tafunye ku makungula gaabyo. N'ebibeera mu bulamu bw'ensi eno Katonda batugamba nti ye obudde bwonna tasobya, aba n'enteekateeka. Oli mu puroguramu Tuula Tusome owuliriza akatabo kano aka Paulo kiri mu ttu. Tuli ku ssuula ey'akatabo kano egamba nti ofunda n'omuliika ya 7. Omukyala eyali atudde ku lusebenju kwe kufukamira n'abuuza ab'omu nju nti, naye mulowooza muyinza okuziika omwana wa ttono ewammwe? Ono omwana wammwe nnyinaze Sseggirinya Zedde bwoya. Lwakuba nti tasobodde kuva ku ssomero, naye omwana ono waffe era omulambo tugutwala. Zedde yali omu ku baana b'omu ssomero Paulo mwe yali asomesa. Mpozi olw'obutayagala kwonoona linnya lya ssomero, omukulu w'essomero yagoba Paulo ku mulimu, ate Paulo n'atandika okujeera obuto. Olunaku olwo lwonna Paulo yasiiba agalamidde ku kakeeka Nambalirwa ke yali amulukidde nga bakyalinnya mu kimu. Nga bwe tutamanya alirira nnyina, otulo twamubba.
era ng'atandise okuyira yaloota afunye omulimu nga gwa minisita w'eggwanika. Yaloota ng'atuula mu benzi era nga baggulirawo mu ggulire. Yaloota ng'abantu bangi bajja okumusaba emirimu, era mu bantu abo nga mwe muli n'omubuze Bajjalirwa ne Pawulo baali baazaalibwa ku kyalo kimu era nga baasomako bombi. Kyokka bwe baamala okusoma, Bajjalirwa n'agenda e Congo okunoonya emirimu, era okuva olwo teyaddayokka. Abantu be baali tebamanyi era nga basinga bagamba nti yafa, era nga bamaze n'okwabya olumbe lwe. Pawulo yaloota Bajjalirwa ng'akomyewo, nga mwavulunkupe era ng'ali ku nsensu ze yali ayambadde. Kyokka Pawulo yamusembeza era ne balinnya mu benzi bombi n'amutwala eka. Baali bagenda benzi n'ewaba, ate nga waliwo oluwonko luwanvu nnyo ebbali n'ebbali, era awo Pawulo we yazookukira nga benzi ewaba bweti. Yasuukuka akankana n'afuluma mangu ebweru. Enjuba yali egolooba n'ayayuuya ne yeegolola, ennyindo ne zimusonsomola n'ayasimula. N'ayongera ate okwayuuya. Yalaba alina amaanyi ga muswaba, kale n'abaalabaalako. Ebigere munnange byamugukiza wa headmaster. Newankubadde nga headmaster ono yali agobye Pawulo ku mulimu, naye munnange baasigala ba mukwano. Era Pawulo yamulabirako eri n'amwesooka engeri olubuto gye lwesookedda edyebbi nti, nga nfunye omukisa, anti nange mbadde nzija eyo, nakava kati mu posita. Awo yamuwangira ebbaluwa eyali mu bbaasa eya kkaki, okuggyako erinnya lya Pawulo era n'endagiriro y'okungulu. Ku bbaasa kwaliko omutwe ku lw'omulimu gwa gavumenti, kyali mu nnyukuta nnene. Eno si yali ebbaluwa ya Pawulo ey'ekika kino eyali esoose, nedda. Mu butuufu yali afunye ebbaluwa nga bwezito nfaafa, kyokka nga mu zonna era omuweereza we omwesigwa akamutema nga bye yasaba bwe bitaayitamu. Kale Pawulo yasumulula ebbaluwa eno ng'emikono gye gikankana, emmeeme ye yali wakati w'essuubi ate n'okutya. Yasalawo okunoonya kigambo kimu kyokka mu bbaluwa eno, nsaaliddwa. Kyokka nno yakinoonyeza busa kubanga tekyalimu. Ebbaluwa yali esoma bw'eti. Ebbaluwa yali egamba nti, ssebo omwami Pawulo Mazuuku kiri muto, nsanyuse okukutegeeza nti akakiiko akagaba emirimu mu gavumenti kaasemba okusabako okw'ekifo kya Senior Establishment Officer, era bwe kityo ekifo ekyo ne kikuweebwa ng'ojja kukola emyezi 6 ng'okyagezesebwa. Bw'obanga ekifo kino okikkiriza, kale jjuza foomu ze ntadde mu bbaasa eno oziweereza amangu n'embiro. N'amaliriza ng'agamba nti nze omuweereza wo omugonvu. Pawulo yali yeetaagibwa okujjuza foomu 2, ekkiriza omulimu era n'ey'omusawo. Tekyali kyangu nnyo mu nnaku ezo okufuna omusawo mu ddwaliro lya gavumenti okumukebera. Kyokka ku lunaku luno Pawulo yafuna omukisa ng'aliibwa engo, anti aba akyatambula n'agwa ku munne gwe baasomanga naye Dokita Museenene, era bombi baasanyuka nnyo okulabaganako, era Pawulo n'amusaba mpozzi okumukeberako. Dokita Museenene n'asaba Dokita Museenene nti, mwana wattu onsonyiwe, ekyo siyinza buyinza kukikola, si lwakusabako nti sandyagadde, naye wabula ndi bize nnyo, onsonyiwe nnyo obbi. Dokita Museenene olwamala ebyo n'atandulula ebigere, kyokka Pawulo teyamukkiriza, kwe kumwesooka engeri olubuto gye lwesookedde ebbi nti, Dokita, manyi nga tekijja kukutwalira bbanga ddene, ate nze munno ddala n'akasiimo kaako kakwatire ddala. Munnange Dokita Museenene yatta mangu ku bigere n'amwenyaamu, ate n'anyeenya ne ku mutwe nga bw'agamba nti, mwattu temukaluubirira nga bannammwe bwe mutyo, kale genda wali mu ofiisi yange ekisenge nnamba 4. Pawulo yagamba bugambi nti ojje ku mutwe otadde ku kibigabega. Mu kisenge nnamba 4 Pawulo yasangamu omulwadde omulala. Yali muwala eyava mu kulonjiwa n'abalagala bubalagazi. Pawulo yamusanga atema bisiki. Bwe yayingira omuwala ne yeekanga. N'abuuza Pawulo nga bw'asimba amannyo nti, omusawo omulabyeko? Ko Pawulo nti ajja. Omuwala teyaddamu. N'asalako. N'akwata magaziini y'abakyala n'abikkula
era n'atandika okuyisaamu amaaso. Awo n'omusawo we yatuukira ne yeetonda mangu nti Dalingi nsonyiwa. Ate awo kwe kukyukira munywanyi we Pawulo n'amusaba ffoomu, mpozi n'amubuuza oba yali alwadde ku ndwadde y'abazira. Ko Pawulo nti aa, ko omusawo nti gwe bulwadde ki obutera okukuteganya? Ko Pawulo nti ndi mulamu nga nkumbi. Dr. Museenene ng'ajjuza ffoomu ng'ateekako mukono.